and you're ably represented. Today I have 3 land colleagues, and they have the mandate. If you disagree with me, there is a procedure to follow, because I cannot revise my own ruling. And I will not alter it, because I finished mentioning what I mentioned. Ono ye Damali Aguma Asiimwe nga ye mulamuzi eyamma Alex Waiso Mufumbiro bail asobola okugenda okuba nga ajjanjaba mukazi we eyafudde obulwadde bwa kansa olunaku olwajjo nga bwe twakugambye. Edith Katende yafudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okuba nti abadde ayina obulwadde bwa kansa bwalwanagana nabwo okumalira ddala ebbanga eddene. Wabula Alex Waiso Mufumbiro okuva lwe yassibwa abadde tafunanga bail, alemedde emabega w'emitayimbwa, naye ng'ekyewuunyisa omusango gwe baamuteekako mu kifo we bagambira nti we gwaddizibwa Alex Waiso Mufumbiro teyaliiwo, era yali mu ddwaliro ku Mulago Cancer Institute ng'agenda maaso n'okujjanjaba mukazi we y'omu. Edith Katende yafudde kubanga aludde ng'alina obulwadde bwa kansa era abadde alwanagana nabwo. Alex Waiso Mufumbiro y'abadde omujjanjabi we asooka era yamubadengako ebbanga lyonna. Kakati mukadde ennaku z'omwezi nga 12 omwezi gw'okubiri omwaka 2025 Waiso Mufumbiro kweyo moment yennyini yali mu ddwaliro e Mulago ng'ajjanjaba mukyala we. Wabula wenjogerera omukyala ono amanyiddwa nga Damali Aguma Asiimwe yatambulira ku mitimbagano egy'enjawulo olw'okuba nti ye yagaana okuwa Alex Waiso Mufumbiro bail abeere ng'ate agenda maaso n'okuba nga ajjanjaba mukyala we. Omukyala ono nfunye n'ennamba ze ngenda kubeera nga nziteeka yawo bwe kinaaba nga kikkirizibwa, ngenda kubeera nga nzikuwa. Kakati ate ono ng'omutadde ebbali kubanga ono ye yamma Alex Waiso Mufumbiro bail era nga bw'omulabye mu katambi nga bwe ngenda okukakwongera. Kakati ate waliwo omulala ono ng'amanyiddwa nga Doreen ayina embabazi. Oli Damali Aguma Asiimwe, ono ye Doreen ayina embabazi, yagaanye Alex Waiso Mufumbiro okufuna kye bayita temporary release asobole okugenda okuba ng'aziika mukazi we. Bano babiri banjawulo. Ono agaanye oba kigambibwa okuba nti jjukira bakomezebwawo enkya mu kkooti era agenda kuleetebwa ne banna abalala mu kkooti era Kanyanya oba Nakawa nga bw'ogenda okuba ng'owulira. Ngenda bikusomera wano, agenda kuba ng'aleetebwa mu kkooti olunaku olw'enkya nga bw'ogenda obbiwulira. Wabula oli Damali Aguma Asiimwe yamumma bail asobole okugenda okujjanjaba mukazi we. Kakati ate ono Doreen ayina embabazi agambibwa okuba nti agaanye okumuwa kye bayita temporary release asobole okugenda okuziika mukazi we. Bino bibiri byanjawulo. Alex Waiso Mufumbiro teyajjanjaba mukazi we olwa Doreen olwa Damali Aguma Asiimwe. Kakati ayinza obutaziika mukyala we olw'omukyala amanyiddwa nga Doreen ayina embabazi. Bano bonna bannamateeka era baagasoma. Ngenda kukulaga n'amateeka kiki kye googera ku bigambo nga byogenda maaso n'okuba ng'owulira, naye nga ye Alex Waiso Mufumbiro ebibye si birungi. Eyamumma bail ngenda mukuwaako ebimukwatako kuba mbifunye, ngenda bikuwa ebitonotono n'engeri gye yafuukamu omulamuzi ku ddaala kwali byonna ngenda kubeera nga mbikulaga. Kakati ate n'omulamuzi agambibwa okuba nti y'omu ku bali emabega ewe okulemesa Alex Waiso Mufumbiro n'okuziimula ebbaluwa gye yabawandiikidde kubanga olunaku lwajjo Waiso Mufumbiro yabawandiikidde ebbaluwa era ngenda gikusomera n'abategeeza nti bannange mbadde nsaba kale mwagaana okumpa bail ngende nzijanjaba omukyala, naye mbadde nsaba at least munzikirize ngende muziike. Kakati kigambibwa okuba nti Doreen ayina embabazi. Oyo gwolaba ku screen yo agambibwa okuba nti ye yagaanye Alex Waiso Mufumbiro oba yagaanye okubeera nga Alex Waiso Mufumbiro afuna kye bayita temporary release asobole okuba nga agenda aziike Edith Katende kati omugenzi eyafudde ekirwadde kya kansa. Oli yamumma bail, ono yamummye temporary release. Kino kikyagambibwa bugambibwa kubanga enkya bagenda kubeera nga baleetebwa mu kkooti. Tomanya ayinza okuteebwa naye nga as of now wetwogerera kigambibwa okuba nti tebagenda kumukkiriza n'ebbaluwa gye yawandiise balabika tebagenda kugiwuliza. Ngenda kuddamu ngikusomere wano then nkusomere n'ebyafaayo by'abantu bano okuli ayina embabazi ne Aguma Asiimwe. Amannya gamaakinga ennyo ne stories zibatambulirako zimaakinga ennyo. Mukyala wa Alex Waiso Mufumbiro ngenda kukubulira byonna engeri gye bigenda okuba nga bitambulamu, engeri gye bagenda okuba nga bamuziikamu. Bambi omukyala eyafudde ekirwadde kya kansa. Program twagitegedde nkakasa wagirabyeko batonda bakuba nga ogirabako. Ngenda kubeera nga ate ngikutuusaako wano ku mikutu egy'enjawulo kw'osinziira okugenda mu maaso n'okuba nga ate kw'otuwulirira. Edith Katende afudde aludde n'obulwadde bwa kansa era nga Alex Waiso Mufumbiro yennyini yali yakyeyogerera dda. Ensonga ya Katonda kubanga maama wange musabi nnyo naye ate ono ndowooza naye yamusukako. Edith yakadda abadde mu ggwanga lya Amerika, yabadde mu kujjanjabwa obulwadde obwa kookolo. Mukama mulungi ekiseera kyonna tuli naye era kyasobola okwatuga.
amawulire malungi tiyasuuse. Era leero tetwanyogedde naye ngambye nti kanyogere nebaze bakadde bange omwami n'omukyala Mufumbiro era mbasaba mbakubireko. Yes, kakati awo Alex Swash Mufumbiro nga ategeeza ensi nga mukyala we bwe yali amaze okubanga afunamuko ku buweerero ku kirwadde kya kansa. Yali ava mu ggwanga lya United States of America okujja yali agenda maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi, wabula kakati we twogerera mugenzi era agenda kuziikibwa okusinziira ku nteekateeka nga bwe njagala ogenda maaso n'okubeera nga njikuyitiramu ogitegeere bulungi nnyo. Oba oli awo oyinza okwagala okuziika n'ebirala bwe n'ebifaanana bwe bityo tubeere nga tubitegeera bulungi nnyo, wabula nga bulijjo kkiriza tubeere nga kusomera programu eno nga sinnakuwa nsonga yonna ekigambo kyonna. Njagala tusooke tujjewo akalango kano nga bulijjo. Oluvannyuma lw'akalango kano ngenda kuwa byonna nkuwa ebikwata ku balamuzi bano ababiri eyagaana okuwa wayiswa bail okugenda okujjanjaba omulwadde. Omulwadde ono ne kimuviirako okubeera nga teyasobola kuwanirira bulamu. N'omulamuzi eyagaanye agambibwa okuba nti yagaanye we kinaaba nga kituufu okuwa kye bayita temporary release eri Alex Swash Mufumbiro asobole okugenda aziike. Ngenda kuwa n'amateeka g'eggwanga lya Uganda gennyini ge bagoberera nga bakwata ekitabo ekya Bayibuli nga bakiwanika nga balayira okugagoberera nga gayina kye googera ku nsonga zino. Byonna ngenda bikulaga obeere nga obitegeera bulungi. Kanzije tuno tubeere nga ate tukijjawo abalamuzi bano ababiri ebyafaayo byabwe mbifunye, ennamba zaabwe nzifunye, era bwe kinaaba nga kyetaagisizza ogenda kubeera ng'oziwulira. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification wabeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga zigende maaso n'okubanga zongera okukutuukako. Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ojja kuba ogenda maaso n'okubanga ate ozifuna. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tukuleetedde obeere nga nazo oyongera okugenda maaso n'okubanga obeera updated. Mu comment section eyo ku nkomerero ya updates zino ntera okuyitaayitayo nemba nga ate tuziyitaayitamu ne tulaba baani be tutambudde nabo ebbanga lyonna, era abamu mbasoma amannya oluvannyuma ne baŋŋamba wansomye naye tewantegedde nti yenze. Nsaba oteekeyo bubaka ebisigadde tujja kubeera nga tubikuwasaganya. Kakati nga sinaba kubanga ngenda wala, ngenda kusooka nkuwe program ey'okuziika okwa Edith Katende Mufumbiro. Yafa oba yafudde olunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna 2026 era yafiiridde mu ddwaliro gy'abadde afunira obujjanjabi. Ssaawa z'abadde nga 9 Edith Katende ne bamubika. Kakati olunaku lwajjo wabaddewo kye bayita vigil service ssaawa 12 mu maka gaabwe oba mu bitundu bya Makandwa village Ekitende gye byabaddeyo. Olunaku olwali lunaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwokuna 2026 omulambo gugenda kubanga gutwalibwa agenda kubanga guvugibwa mu kye bayita funeral home, then gutwalibwe wagenda kubaawo misa Namirembe Cathedral ku ssaawa 4. Ndowooza wenjogerera kalabika misa yagize dda simanyi budde kiboolabidde mu vidiyo eno. After service okuva oluvannyuma lwa misa eyo omulambo gugenda kubeera transported okugenda mu maka mu makage Mutungo Magembes Estate gye bagenda okubanga bamutwala olunaku olwaleero lubeere nga luwedde. Kakati olunaku lw'enkya nga 10 lugenda kuba lwakutaano nga 10 ogwokuna 2026 wagenda kubeerawo church service Luzira Church of Uganda ku ssaawa zijja kuba 5. Naye nga mukadde ke kamu Wayiswa Mufumbiro agambibwa okuba kyagenda kuba aleeteddwa mu kkooti n'abasiba abalala. Eno nga bali mu mmisa eri nga Wayiswa Mufumbiro ali mu kkooti. Ku ssaawa 8 ez'olweggulo omulambo gujja kuba gutwalira eruuka ku kyalo kye bayita Busiro. Eno nga gye bajja agambye kuba nti jajja okuziikibwa, wabula wajja kubaawo okusaba era n'ekiro wajja kubeerawo kye bayita overnight vigil. Bino byonna nga bigenda maaso omulambo gwa Edith Katende mukyala wa Alex Swash Mufumbiro nga gugenda maaso n'okuba nga ate gutambuzibwa bwe gutyo nga 11 ku lw'omukaaga agenda kuba aziikibwa, era ku ssaawa 6 ez'emisana enteekateeka zijja kuba zitandika. Bagenda kumuziika ku kyalo kye bayita Busiro village mu district y'e Luuka. Essaawa zijja kubeera 10
ez'olweggulo. Kakati gwe anayagala okubanga oziikirako muganda ffe Alex Sosa Mufumbiro osobola okubanga otambula n'enteekateeka eyo n'obanga byonna ogenda mu maaso n'okubanga obimanya. Kakati wano wenjagala tutambule n'ensonga enkulu gye nkuleetedde nkugambye Alex Sosa Mufumbiro yasaba bail, yasaba omulamuzi amukkirize abeere ng'agenda mu maaso n'okubanga bambi yeeyimirirwa era oluvannyuma lw'okweyimirirwa asobola okugenda abeere ng'aziika ku mukyala we, wabula omulamuzi yamubulookinga n'atamukkiriza nakubaako kigambo kyayogera. Yamugamba nze sisobola kurivayizinga byenjogedde, sinza alina okubirivayizinga, wabula waliwo process gy'olina okugoberera. Waiswa n'amugamba process zonna tuzigoberedde naye tezikoze. Kati mbadde nsaba twogere naawe ng'omulamuzi ali mu nsonga eno, gw'olabe ky'oyinza okutukolera kubanga munnange mukyala wange mulwadde, neetaaga okumuwa keya nga bw'okimanyi nti ono ebiseera ebisinga kizibu nnyo omuntu omulwadde okubeera comfortable n'omuntu omulala atali baawe oba mukyala we. Kakati mukadde ako Waiswa Mufumbiro kye yali agezaako okunnyonnyola omulamuzi gwe baali bannyonnyola gwe bayita Damali Aguma Asiimwe, grade 1 magistrate, era ng'akolera kye bayita Kawempe Kanyanya Magistrates Court mu ggwanga erya Uganda wano wennyini mu kibuga Kampala. Ngenda kuwa ebimukwatako ebitonotono. Damali Aguma Asiimwe nga sinnakutwala waayi n'embabazi agambibwa okuba nti yandibanga agaanye Waiswa Mufumbiro okubeera nga bw'atyo bambi agenda abeere ng'aziika ku mukyala we bwe kinaaba nga bwekite bwe kiri. Naye kansooke nkuwe bino ebyali mu kkooti nga Waiswa Mufumbiro ategeeza omulamuzi. Damali Aguma Asiimwe n'amulaga nti nze tombulira bya mukazi we mulwadde. This is a matter that happened allegedly in February. Okay. I'm going to cut you short for reasons. With any court, there is a procedure, and you're ably represented. Today I have 3 land colleagues, and they have the mandate. If you disagree with me, there is a procedure to follow, because I cannot revise my own ruling, and I will not alter it because I finished mentioning what I mentioned. But if there is anything that you feel that was unfair to you, there is a procedure under the law, Your Worship, which is clear. Your Worship, we have taken those steps, but now we want to speak to the person sitting to prevail justice. And that's what I'm saying. And that's what I'm saying. If you may, please, just give us 2 minutes. We are going to remain as respectful as they. Your Worship, if I may, before my... Wait a bit, let him finish. The contention that we have as suspects is that we may not have. We are finding you biased. Okay. To speak in very simple terms, and we want to seek that our lawyers find time and put in an application to recuse yourself from our case. That is Okay. the point. That is very clear. And, there is the recusal rules, yes. and they are properly under the law. And like I said, if you find it unfair and unjust, there is a procedure for anything. All that you're saying, we have the mandate. You have the mandate too. Your Worship, you still hold the grip to this matter in terms of dispelling justice, because as you may realize, we are different suspects. We have women. We don't have time to confess. And that's what I'm saying. That is why we are using this opportunity. And that's what I'm saying. Your Honourable Court, that please give us the ample understanding, grant us leave. We interact You fully have with all the time. We interact fully with our lawyers such that they can take our next. And that's what I'm saying. This matter. Oyo ye mukyala amanyiddwa nga Damali Aguma Asiimwe. Alex Sosa Mufumbiro yagezaako nnyo okumukonvinsinga, okumusaba n'okumunnyonnyola buli kimu amutegeeze nti munnange neetaaga okugenda okujjanjaba Edith Katende nga tannaba kubanga nfaako. Omukadde ako Edith Katende abadde mu mbeera mbi, wabula kigambibwa nti waliwo n'abaawakanya mu kkooti eyo yennyini mwalimu abaawakanya nga bo bagamba nti n'obwo bulwadde omukyalo oyo alabika alimba si mulwadde. Kakati njagala okutegeeza ebigambo bino nga bigenda maaso n'okubanga bitambula. Omu yamma bail, omulala yabuusabuusa atuuka n'okwogera n'agamba nti obwo bulwadde tebuliiyo. Ate omulala ye agambye okuba nti agaanye okulaba nga Waiswa Mufumbiro afuna kye bayita temporary bail. Kakati ono yaani? Damali Aguma Asiimwe. Amannya ge mu bujjuvu geego ye Damali Aguma Asiimwe, ye grade 1 magistrate era nga currently a presiding over
ku Kawempe Kanyanya Magistrates Court. Era yensonga lwaki yali mu musango guno gwaba Alex Waiswa Mufumbiro ba Edi Mutwe n'abalala kubanga guno omusango gye baagusindika. Lwaki baagusindika eno? Kigambibwa nti omusango gwe babateekako baba nga baaguzza baaguddiza mu bitu mu region eno ba mu district eyo ba mu kitundu ekyo kubanga etteeka bwe ligamba. Omusango guno gwe babateekako mbo baakola parade ey'ekimpatiira, baakola dduyiro ow'ekimpatiira, ze zimu ku nsonga ezigambibwa nti ze zivunaanibwa abantu bano ab'ekibiina ekya National Unity Platform, nga bino bitadde ebbali nti Waiswa Mufumbiro teyaliiwo. In fact yajja na luvannyuma nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti yali mu ddwaliro e Mulago Cancer Institute ng'agezaako okuwa mukyala we obujjanjabi. Kakati amawulire genjagala okuwa omukyalo ono ye teyabiwuliriza, yagamba oba waliwo batewaliiwo nze sisobola kulivisinga ruling yange. Kyenkugambye waliwo steps oba process gy'olina okubeera ng'ogoberera, waliwo steps z'olina okuyitamu okusobola okufuna ekyo ky'oyagala, naye sigenda kukuwa bail oba omukazi mulwadde agende maaso n'okuba nga alwala. Omukazi ono awo yafunira public attention kubanga batono nnyo abaali bamumanyi Damali Aguma Asiimwe. Era oluvannyuma lw'okuba nti yali mu keesi eno, njagala okutegeeza kyekiringa ekimutunze, simanyi oba bino yabikola agenderedde. Kakati wenjogerera omukazi yafudde, mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro. Omukyalo ono gye buvuddeko nga tanaba kubanga ajoyininga office eyo gy'alimu, yakolako nga advocate eri law firm emwe emanyiddwa nga Niwagaba Mwebesa and Company Advocates. Nkugambye weetegereze nnyo, uliriza nnyo amannya. Njagala okutegeeza nti bino byonna byengenda maaso n'okubanga nkuwa bikwata ku mukyalo ono Damali Aguma Asiimwe. Ye yagaana Alex Waiswa Mufumbiro okumweyimirira, ye yagaana okumuwa bailo, ye yagaana buli kimu ogenda maaso n'okubanga kitambula. Oba olyawo Edith Katende yandibadde afuna obujjanjabi wa Alex Waiswa Mufumbiro, yandibadde agumira ku Alex Waiswa Mufumbiro, oba olyawo n'obulamu bwandibadde bweyongerayokko. Yakolakokko ne Niwagaba Mwebesa and Company Advocates paka mu mwaka gwa 2022. Mu 2022 yajoyininga kye bayita Ugandan Judiciary nga magistrate. 2022 lwe yalondebwa oba lwe baamu appointinga okumuwa ekifo ekyo kyagenda maaso n'okubanga ate akwasaganya olunaku olwaleero. Omukyalo ono abaddeko mu misango egy'enjawulo, era ng'emisango egy'enjawulo egyo yagirimu nga kadeyideyi. Emisango gy'abaddemu ng'egitegeerekeka yali mu musango guno. Era olw'okumma Alex Waiswa Mufumbiro bail kyekimu ku ebyo ebimutunze oba olyawo ebimutadde mu butaala n'okubeera nti kati tumwogerako naye tuwagala tumufuule famous obeere ng'omutegeera bulungi nnyo gwagoberera. Era y'omu Edi Mutwe n'abalala 19. Jjukira gino emisango gya njawulo, wadde omusango gwe gumu naye amini abantu ba njawulo, keesi zasooka kuba za njawulo. Wano batugamba ye yatandikira omusango Edi Mutwe n'abalala 19. Ye yagatta fayiro Edi Mutwe n'abalala 19, Alex Waiswa Mufumbiro, Sauda Madada. Naye kyewunyisa yalina mu musango gwavunaanibwa Dorine Kaija ogwa mbu okuddukanya essomero eritali mu mateeka. Kakati njagala okutegeeza nti bino ebigambo ebigenda maaso n'okubanga byapeninga tebitandise kati. Omukyalo ono Alex Waiswa Mufumbiro ngono deputy spokesperson ow'ekibiina kya National Unity Platform amaze ebbanga ng'amusaba okweyimirirwa, either ye yennyini direct oba ng'ayita mu bannamateeka be abamuwolereza emisango gino era abamuyiriddewo omubiri. Omukyalo ono yatuuka okumugamba waliwo emitendera emirala gy'olina okugoberera, sijja kukuwa bail, era nga naawe okiraba bulabi Alex Waiswa Mufumbiro ebbanga lyamazeeyo bail yamugaanibwa. Newankubadde nga bangi abali ku musango guno bangi, wabula ate ye Alex Waiswa Mufumbiro keesi ye yanjawulo nti mukyala we abadde yeetaaga okubeerawo kwe, abadde alina okuba nga abeerawo then abeere nga amujjanjaba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Waiswa Mufumbiro bailo yagaanibwa, omukyalo ono yagaana okuba nga agimuwa ng'ayita mu bannamateeka be. Waiswa Mufumbiro n'agyesabira ng'amutegeeza. Wano batugamba investigations zaakolebwa nga baagala okulaba nti ddala obulamu bwa mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro bulitayiriyoleetinga. Walaba ne wabaawo ripooti ereetebwa mu kkooti mbalamuzi bano mbwa omukyala alabika alimba n'obulwadde tebuliiyo. Waiswa Mufumbiro ne bamumma bailo, bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga alemerako n'asigala ng'asaba bailo, abasajja ne bagimumma. Waiswa Mufumbiro agenda kuddamu okulabika mu kkooti olunaku olw'enkya ku ssaawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya. Era ekyewuunyisa omulamuzi ono y'omu yagenda okubeerawo okujjako ng'anaaba yeekwese, naye bw'anaaba teyeekwese yagenda okubeerawo naye nga teweerabira. Ye yagaana Waiswa Mufumbiro okubeera nga bambi amweyimirira gye buvuddeko ng'omukazi tannafa. Kati tetumanyi oba ku mulundi guno nga Edith Katende amaze okufa oba anaamukkiriza
agende maaso n'okubanga abeerawo Alex Waiso Mufumbiro ng'agenda maaso n'okubanga agende maaso n'okubanga aziika mukazi we singa anaaba aweereddwa bail. Kati ono yavunaanyizibwa ku kugaana Alex Waiso Mufumbiro okumuwa bail. Era ebyo byonna byowulira byogerebwa olw'okubeera nti omukyalo ono yagaana okuwa Waiso Mufumbiro bail. Naye kino wekiba kikolimo kigenda kutambulira ku mukazi ono kati nga sinnakuwa mulala kansooke nkuwe bino. Omusajja yakwegayirira n'akusaba bail agenda ajjanjabe mukazi we nga gwe jjaaji n'ogaana omusajja agenda ajjanjabe mukazi we. Omusajja afiiriddwa mukazi we nga gwe jjaaji eyamumma bail egenda okujjanjaba mukazi we. Naye bantu mmwe ebisiraani ng'ekyo ogenda kidda waggwe jjaaji. Era bino ebintu by'edduniya bino by'olaba ffenna mu nsi mwetuli. Naye gwe manya nti jjaaji eyamma Waiso bail ffe nga ffe oba abamu nga nze kino okufa kwono omukyala wa Waiso nkussa ku ggwe omulwadde agumira ku munna amujjanjaba. Abantu baffe ennaku zeeyongera obungi bino batulabako ne baguma. Yes, kakati oyo mukyala Damali aguma asiimwe oyo eyagaana Waiso Mufumbiro okumuwa bail abeere nga agenda maaso n'okubanga yeeyimirirwa naye ng'ali ku ddala erya grade 1 magistrate ayina obuyinza obukola kino. Mu ggwanga erya Uganda grade 1 magistrate ono abeera professional judicial officer, abeera presiding over emisango gye bayita subordinate court. Mu kooti ezo ezibeeramu emisango egyo emitonotono, emisango egy'enjawulo egikwata era ku bintu eby'enjawulo. Ono akwalifayinga okubeera looya olw'ensonga nti aba ayise mu kugezesebwa, aba ayise mu buyigirize obwetaagisa, kitegeeza n'amateeka aba agamanyi. Kati amateeka omukyalo ono g'amanyi amanyiddwa nga Damali aguma asiimwe ge yagaana okubeera ng'agoberera. Ate njagala nkuweeko wano ekitonotono kye njagala okuba nga nkutegeeza ku mateeka gano, kubanga omuntu omu ayinza okuva eri n'agamba nti oba oliawo yali teyeetengeredde, oba oliawo yali ali ku biragiro. Ne bw'aba yali ali ku biragiro, ennamba ye nkugambye ngifunye nja gikusomera ekinaaba kyetaagisizza. Mu ggwanga erya Uganda waliwo amateeka abiri ge njagala tutunuulire, oba waliwo articles ze njagala tutunuulire. Waliwo kye bayita right to bail. Omuntu alina eddembe ly'okubeera nga afuna bail abeere ng'awoza ava bweru bweba nga waliwo omusango ogumuvunaanibwa. Era ezimu ku nsonga waliwo kye bayita medical and compassionate grounds eziyinza okuyamba oba okuwaliriza omulamuzi yenna okuwa omuntu bail. Ate nga teweerabira nti era bail esobola okuweebwa omuntu yenna singa ebyetaagibwa biba biweereddwa ensonga. Lwaki bangi obadde ng'obalaba nga babawa bail bwe bato ne bava mu makomera ne bagenda maaso ne baba nga bawoza bava bweru. Emirundi mingi obadde ng'okiraba nga mwemuli n'abamu ku bawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati ku mulundi guno ono yagaanye era yagaana nawe twogerera nakati akyagaanye okuwa Alex Waiso Mufumbiro bail. Alex Waiso Mufumbiro deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform aliruzira Upper Prison we twogerera. Era ligo tiimu ye eri mu kukola ekisoboka okulaba nga bambi avaayo at least afune temporary release agenda aziike mukyala we. Right to bail for medical and compassionate grounds nga kigambibwa nti newankubadde omukazi oba omwami oba omwagalwa talina wa mentioningiddwa. Article eya 23 akawaayirako omukaaga subsection A oba kye bayita article 23 section 6 subsection A eya ssemateeka w'eggwanga erya Uganda bennyininyini gwe beekolera era gwe bazze baamendinga. Ndowooza bino bandibadde babyamendinga dda singa bamanya nti weebiri. This is the primary article that gives every person arrested for a criminal offence the right to apply for bail. It allows the court to grant release on conditions it considers reasonable. Mu kawaayiro kano omuntu yenna akkirizibwa oba ayina eddembe lye okusaba bail, okusaba okweyimirirwa, ate era ne kkooti erina obuvunaanyizibwa okukkiriza omuntu ono okumuwa bail okusinziira ku nsonga ze baba considerinze bwe ziba nga ziri reasonable. Kakati ensonga ya Alex Waiso Mufumbiro okugaana okumuwa bail njagala ompandiikire mu comment section ombuulire nti yali teri reasonable. Era omukyalo ono yeba oliawo ensonga lwaki yagaana okugenda maaso n'okubanga awa Waiso Mufumbiro bail. Ayinza okutugamba nti ensonga ye batugambye wano eyina okubanga eri reasonable, kati ayina okutunnyonnyola bwebanga ensonga ya Waiso Mufumbiro teyali reasonable kusobola okugenda maaso n'okulaba nga amuwa bail asobola okugenda okujjanjaba mukazi we, kubanga mu kusooka bino byonna nga bibaawo ensonga yali yakugenda kujjanjaba mukyala we nga obulwadde tebunnaba kubanga butabuka, nga tebunnaba kubanga butuukaawo, ayina embaba Damali aguma asiimwe ye n'amugamba
tomunyumiza bya mukazi wo kubeera na bulwadde obulwadde bwo mmwe mumanyi sijja kukuwa bail sijja kukuwa kukkiriza kweyimirirwa bw'atyo Alex Waiso Mufumbiro fayiro ye neetuulwako n'atafuna kweyimirirwa n'atafuna bail paka mukyala we bwe yagenda maaso n'okubanga afa. Damali Aguma Asiimwe King Saha amugambye okufa kwa mukyala wa Waiso Mufumbiro akuteeka ku ye olw'ensonga nti abantu baffe bagumira ku ffe. Article 23 section 6 subsection B and C. These deal with mandatory bail. If a suspect is held on remand beyond 60 days for subordinate court trials or 180 days for capital offences before the High Court, they are entitled to release. Mufumbiro's lawyers argue he is entitled to this as he has been on remand since September 2025. Uliriza. Mu ssemateeka w'eggwanga lya Uganda, Article 23 section ey'omukaaga subsection B ne C wano boogera ku kibayita mandatory bail. Omuntu yenna ajjukira aba akyali suspect. Bino ebyogerwako ku bano ba Alex Waiso Mufumbiro Eddie Mutwe n'abalala tebabasalirangako musango, tegubasinganga, tebagukkirizanga. Kitegeeza bakyali ba suspect. Suspect yenna ku misango egy'ekika kino subordinate court trials tayina kusukka nnaku nkaaga. Ayina okubeera ku remand obutasukka nnaku nkaaga. Bano bamazeeyo omwaka mulamba n'emyezi gijjo gitandise okubanga gitambula kubanga bagenda kuweza mwaka abamu ku bo abalajukira tebabakwatira mu budde bwe bumu. Kakati etteeka ligamba mu nnaku nkaaga omuntu ng'ali ku misango ekika kino alina okubanga asobola okuweebwa bail abeere ng'awoza ava bweru kubanga ono aba akyali suspect. Tonnamuvunaana, tolina bujulizi bw'omuvunaana n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati ssemateeka bano gwe baalayira okukuuma nga bakutte zi Bayibuli, njagala okutegeeza baamuzaala wadda baamulinnyirira dda omukyalo ono Damali Aguma Asiimwe ng'agaana okuwa Alex Waiso Mufumbiro bail oba ali ku order y'amanyi. Njagala obeere ng'otambuza akatambi kano, bw'oba tosobola kukatambuza genda okawa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambako kubanga etambula. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo n'endowooza zo ku bigambo bino byogenda maaso n'okubeera ng'owulira. Wulira. Article 28 establishes the presumption of innocence, which serves as the legal foundation for why a person should not be unnecessarily detained before their trial. Akawaayiro akabirimu omunaana mu constitution y'eggwanga erya Uganda eno gye baakola 1995 ne bajja nga bajja amendinga mu 2005 ne bajja amendinga mu 2018 ne bajja amendinga emyaka gyonna emirundi gyonna gye babadde baagala bajjamu buli obuwaayiro obulala obumu ne babwerabira ate kati mukadde kano bali mu kubumenya. Article eyabirimu omunaana eno gye bayise presumption of innocence nti waliwo omuntu okubeera nga ali innocent. Alex Waiso Mufumbiro ali innocent mu musango guno. Presumption of innocence wano wejjira era abadde alina okuba nga aweebwa bail kubanga tolina bujulizi bumulumika, teyaliiwo we baddiza omusango gwe mubagamba. Obujulizi bwe batobulina newankubadde tomuggyako musango completely naye alina okuweebwa bail n'aba nga awoza ava bweru paka omusango we gumusinga n'addamu n'akwatibwa then ne mumuggalira nga mumaze okumusalira n'ekibonerezo. Kakati eyo etteeka bano bali mu kulinnyirira tteeka lino era balaga tebamanyi era tebajja kukikola. Kakati ono omukyala Damali Aguma Asiimwe ali ku ddaala erya grade 1 magistrate. Ono alina obuyinza obuwa Alex Waiso Mufumbiro bail newankubadde ebyo byonna nga tubikugambye oba we biri oba tebiriiwo, ono alina obuyinza obusalawo nga ye. Ndeeta kino lwa nsonga waliwo ebigambo ebibadde bitambula nti alabika ali ku biragiro. Kati njagala okutegeeza okusinziira ku mateeka ne bw'aba ali ku biragiro alina obuyinza okugenda mu maaso n'okubeera ng'akola okusalawo okukwe nga grade 1 magistrate omukyala ono Damali Aguma Asiimwe okusobola okuleka Alex Waiso Mufumbiro abeere ng'awoza ava bweru. Era wano batugamba a grade 1 magistrate does have the power to grant bail. Naye nga kidependinga nature of the charges and the statutory limitations placed on her office. Byalina okugobera byonna tugenzo byetegereza ng'alina obuyinza n'obusobozi obusobola okugrantinga bail eri Alex Waiso Mufumbiro n'abasibe b'ekibiina ekya National Unity Platform abalala. Damali Aguma Asiimwe teyakikola. Powers oba obuyinza obumuweebwa okugaba bail, wuliriza, wansi w'akawaayiro ak'ensanvu-mu-ttaano mu kye bayita Magistrates Court Act MCA. Jjukira ono ali ku ddala nkugambye grade 1 magistrate, kitegeeza waliwo amateeka ge bagoberera.
kakati bwe tugenze maaso n'okubanga tuganoonyaako waliwo kye bayita section 75 of the Magistrates Court Act MCA. A magistrate grade 1 has the authority to release a person on bail at any stage of the proceedings. However, this power is restricted by two main factors. Nti okusinzira ku kye bayita Magistrates Courts Act MCA akawaayirako 75 grade 1 magistrate nga ddama lyaguma asiimwe eddala kwali asobolera ddala alina obuyinza era alina olukusa okugenda maaso n'okuwa omuntu bail okusinziira ku factors ebbiri okuli kye bayita jurisdiction over the offense. Wano nga batugamba nti a grade 1 magistrate can only grant bail for offenses she has the power to try. Omukyalo ono yali mu musango guno era nga bwali ku ddaala erya grade 1 magistrate ayina emisango gyalina okukomako era ng'emisango egyo mwe muli ne guno ogwogerwako era ensonga lwaki oba oliawo yagulimu. The moment lwabeera nti ayina olukusa okugubeeramu era akwalifyinga okugubeeramu, kino kiba kitegeeza ekyo kyokka kimuwa obuyinza okuba nga asobola okuwa bail ne bw'aba nga alagiddwa oba nga talagiddwa. Kitegeeza ono omukyala temumuggyako musango oba ali ku biragiro, ayina obuyinza okukola okusalawo okukwe wabula teyabukozesezza, yagaanye okuwa Alex Waiso Mufumbiro bail. Era emisango egyo nekigambibwa okuba nti bino byonna bidda ku ye. Emisango gy'atasobola kuweerako bail kugamba asobola okuwa bail mu misango gino gye ngenda okugamba, wabula bw'abanga takkiriziddwa talina kugiwaako bail. Rape, omusango gw'okurepinga ng'omuntu bamuvunaana ogwo, embezzlement and corruption and terrorism, egyo gy'emisango gy'asobola okulya ssente za wa musolo, okulya enguzi, okurepinga n'obutujju by'atasobola kuweerako bail nga ye okuggyako ng'alagiddwa. Naye giri emisango emirala asobolera ddala kubanga abaagirimu. Kakati omukyalo ono Damali Aguma Asiimwe teyakoze oba teyakozesezza buyinza bwe kugenda mu maaso nakulaba nga bambi asobola okuyambako Alex Waiso Mufumbiro okulaba nga agenda mu maaso n'okubeera nga aziika mukyala we. Kakati oyo nga bwe nkugambye yagaanye okuwa Alex Waiso Mufumbiro bail. Alex Waiso Mufumbiro n'agezaako okukola ekisoboka bambi n'awandiika ebbaluwa n'abasaba nti kale mwannyima bail. Naye newankubadde mwannyima bail, kale waakiri munzikirize ngende mu maaso mbeere nga nsobola okuziika ku mukyala wange. Ebya bail mbirese oba temwagimpa katugireke, naye mundeke nsobole okuba nga nziika ku mukazi wange kubanga okufa yafudde tewakyali kyakukola. Okusinziira ku g'omunkuubo agatambuzibwa, ebbaluwa ya Alex Waiso Mufumbiro yandibanga tegenda kusobola kubeera ng'emutaasa olw'ensonga omukyalo oyo gw'olaba n'abamu kuba n'amateeka abalala abali mabega wa bino byonna nga kwe kuli n'omwami oyo bagambibwa okuba nti bandibanga baagaanye Alex Waiso Mufumbiro okumuwa kye bayita temporary release asobole okugenda okuziika mukyala we DPP Lino Anguzu. Ono nga prosecutorial hand ali emabega w'emisango egiteekebwa ku Alex Waiso Mufumbiro. Lino Anguzu agambibwa okuba nti y'omu kubali emabega w'omukyala amedwa nga Doreen Aine Mbabazi. Abagambibwa okuba nti bagaanye Aine Mbabazi yoyo, bagambibwa okuba nti bano bagaanye okuwa Alex Waiso Mufumbiro kye bayita temporary release agende maaso n'okubeera nga waakiri aziika ku mukyala we eyafudde amanyiddwa nga Edith Katende agenda okuba nga aziikibwa gye bujja nga bwe nkutegeeza ku programu nga bweri, ate era nga bwe ngenda ogenda maaso n'okuba nga nkutegeeza. Wuliriza bulungi nnyo. Kati nga sinaba kubanga nkusomera ebbaluwa Alex Waiso Mufumbiro gye yabawandiikidde, njagala okkirize nsooke nkuwaate ebitonotono ebikwata ku mukyalo oyo. Omukyalo oyo ye Doreen Aine Mbabazi, oli abadde Damali Aguma Asiimwe ye yamma bail. Katono Doreen Aine Mbabazi agambibwa okuba yammye temporary release. Njagala obaawule ate era njagala ompulirize. Doreen Aine Mbabazi is a judicial officer in Uganda. Wetwogerera asaavinga nga chief magistrate. Jukira oli abadde grade 1 magistrate, ono asaavinga nga chief magistrate, kitegeeza ono yabeeranga bosi w'oli bwe tuba tukizizza ku leve eyo. Ono Doreen Aine Mbabazi era nga naye atula ku kye bayita Kawempe Chief Magistrates Court. Ono previously abadde ali associated with Nakawa Chief Magistrates Court, atula ku kye bayita Kawempe Chief Magistrates Court. Doreen Aine Mbabazi
era nga mukadde kano ye chairperson oba yakulira kye bayita District Coordination Committee DCC ku kooti eyo eya Kawempe Chief Magistrates Court ye DCC District Coordination Committee ye chairperson wa committee eyo era kitegeeza yalinga akulira abo awuli yagaana okuwa bailo teweewuunya nnyo ng'ono y'omu ku bali emabega w'ebyokugaana ekyo kyokka ate n'olijjukira nkugambye alina obuyinza obusobola okusalawo nga ye kitegeeza naye asigala avunaanyizibwa omukyalo ono yasaavingako ku Nakawa Chief Magistrates Court nga bwe nkugambye era ng'eno yali ahandolinga kye bayita various criminal and civil matters side eyo ng'agenda maaso n'okubanga ate akakkalabya emirimu nga tannaba kubanga aleetebwa ku Kawempe Chief Magistrates Court wenjogerera nga yakola nga chairperson ow'akakiiko akamanyiddwa nga DCC oba District Coordination Committee ate side eyo mu nsonga ez'amateeka mu mwaka gwa 2025 ja makati awo ono ya presiding over omusango ogwalimu Dr. Kiza Besigye ne Abedi Lutale mu kooti y'e Nakawa omukyalo ono ye yagulimu amanyiddwa nga Dorin ayina embabazi kakati wenjogerera agambibwa okuba nti yali mabega w'okugaana Alex Ross Mufumbiro okumuwa kye bayita temporary release asobola okugenda maaso n'okubanga aziika ku mukyala we jjukira oli yamumma bailo okusobola okugenda okujjanjaba mukyala we ono agambibwa okuba nti agenda kumumma oba yamummye oba yagaanye bino bikyali byambu naye nga ngenda kuwa sources ojja kuba obitegeera bulungi nnyo kigambibwa nti omukyalo oyo yayinza okubanga yali emabega w'okugaana kwa Alex Ross Mufumbiro okubanga afuna kye bayita temporary release agenda ajjanjabe mukyala we amanyiddwa nga Edith Katende eyavudde mu bulamu bw'ensi eno oli Damalias Agumasiimwe yamu bail ono amanyiddwa nga Dorin ayina embabazi agambibwa okuba nti yamummye kye bayita temporary release Alex Ross Mufumbiro okusobola okugenda mu maaso n'okubanga bambi aziika ku mukyala we wenjogerera nga amaziga gakyali mangi nnyo obulumi bukyali bungi nnyo kakati wuliriza Alex Ross Mufumbiro yabawandiikidde ebbaluwa n'abagamba bannange mundeke ngende nziike omukazi wadde mwannyima bailo n'afa kakati mundeke ngende muziike wuliriza ng'ayita mu bannamateeka abe era nga kuno yataddeko omukono mu kiwandiiko ekyo kyolaba kyenjagala tuyitemu ffenna ku mukutu ogwa Redson TV naawe ali ku mukutu ogwa Uganda 24 live naawe ali ku mikutu emirala gyonna kwe tutera okusinziira okugenda maaso n'okuba nga tukuweereza wulira ekiwandiiko oba mu bbaluwa ennaku z'omwezi nga 8 bano nno baagirisiivinze era abaagirisiivinze be bano wammanga Chief Magistrates Court e Kawempe Dorin ayina embabazi ebbaluwa yagireceivinze era nga 8 Chambers of the Chief Justice bagireceivinze kuliko sitampu bafunye kye bayita return copy Officer in charge Ugandan prisons bagireceivinze Chambers of the Principal Judge bagireceivinze return copy era ennaku z'omwezi zonna stampu ziriko nnya eziraga nti bano bareceivinze mpozi ne Office of the Director of Public Prosecution era naye yagireceivinze ze stampu 5 ne bateekako n'omukono kakati wuliriza Alex Ross Mufumbiro through Officer in Charge Luzira Upper Prison ye yasinzidde n'awandiika n'agamba bw'ati request for temporary release of A8 in criminal case number 1363 of 2025 and criminal case number 147 of 2026. My name is Alex Ross Mufumbiro. Uliriza nnyo wano, njagala wano we wali attention. Njagala obeere ng'owulira bulungi nnyo otegeere Alex Ross Mufumbiro oba oli awo obulumi bwayitamu n'ensonga lwaki yawandiise ebbaluwa eno asobole okuba nga bambi abasajja bano abasaba bamukkirize agende maaso n'okuba nga aziika ku mukyala we kigambibwa okuba nti bandibanga baagaanye njagala tuyiteyite mu bbaluwa eno tubeere nga tutambula wuliriza my name is Alex Ross Mufumbiro yenze Alex Ross Mufumbiro accused number 8 in criminal case number 1363 of 2025 and also an accused in criminal case number 147 of 2026 before the Chief Magistrates Court of Kawempe at Kanyanya and on remand in Luzira Upper Prison since 8th September 2025. Ntamanya gange yenze Alex Ross Mufumbiro avunaanibwa era omuvunaanwa namba 8 mu musango 1363 ogwa 2025 era ne mu musango oba era omuvunaanibwa ate jukira bamuteekako omusango omulala ogwo
oba gwa butujju treason bamutekako omusango omulala omwaka guno nti era mu ogwo omusango ye muvunaanwa namba 147 mu musango ogwo keesi eyo era agamba nti before Chief Magistrates Court of Kawempe ati Kanyanya yagenda maaso n'okubanga awoleza era ng'ali ku remand mu kkomera erya Luzira Upper Prison okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 under case number 1362 of 2025 I am charged with unlawful drilling before her worship Damali Aguma Asimwe, and despite several applications for bail through my lawyers, including a mandatory bail application, my requests have not been successful. Uliriza bulungi nnyo. Alex Waiswa mufumbira awandiika teweerabira nti naye munnamateeka. Emabega kawo navayo ne nkutegeeza nti mu kibiina kya NUP kibiina ekikyasinza okubeeramu bannamateeka abangi nga ne Alex Waiswa mufumbira kwe tutandikira. Yabagambye wansi w'omusango 1363 ogwa 2025 nvunaanibwa okubeera nti nakola kye bayita unlawful drilling oba nakola dduyiro oba parade y'ekimpatiira era ng'omulamuzi Damali Aguma Asimwe yali mu musango gwange ogwo wabula newankubadde emirundi mingi mbadde nga nsaba okweyimirirwa nga mpita mu balooya bange okweyimirirwa kwange kubadde tekuwulirwa newankubadde nakola kye bayita mandatory bail application okweyimirirwa okw'amateeka oba okw'obuwaze nakwo kwagaanibwa okusaba kwange kubadde tekuyitangamu ebbanga lyonna mbadde siweebwanga bail. Subsequently, and while still in incarceration, I was also charged with the incitement to commit an offence via the criminal number criminal case number 147/2026 before Her Worship Aine Mbabazi Dorin, the Chief Magistrate, and I will be appearing in court again on the 10th of April 2026 at 9 a.m. on both cases for a bail rulings. Uliriza ngagamba nti newankubadde nali nkyali mabega wa mitayimbwa era nakyajingi oba nateekebwako omusango omulala ogwagambye oba gwe bayita incitement oba natukola omusango ogumanyiddwa nga incitement to commit an offence nti kuno okubanga nti baamuteebereza okuzza omusango era nga criminal case number eri 147/2026 nti era omulamuzi Aine Mbabazi Dorin gwe nkugambye wali Chief Magistrate yagenda maaso n'okulirwa okwo nti era mu musango guno jukira kati giri ebiri guli omusango ogwa dduyiro tebannamuzza mu kkooti kyokka guno ogulimu Aine Mbabazi Dorin akomawo mu kkooti enkya nga 10 omwezi ogwokuna lwe lwenkya mukyalo we bamuziika nga 11 banamukkiriza. With great sadness, I have learned of the passing of my dear wife Edith Katende Mufumbiro, who has been battling cancer for a considerable time. Nti mu mbeera eno gye mpiseemu ne bbeiro nga baganya okuzimpa baganya okunta na biki byonna nga bwe mbibannyonnyodde mwe nafunidde amawulire ag'okufa kwa mukyala wange Edith Katende Mufumbiro abadde alwanagana n'ekirwadde kya kansa okumulira ddala akabanga akawera. In the final days of her release, as her condition deteriorated and became clear that she would not recover, Edith, in the presence of my family members, expressed her last and most earnest wish that I be her by side and that I be permitted to lay her to rest. Nti mu nnaku z'omukyala ezisembyeyo nga bamaze okumusibula okuva mu ddwaliro kyakakasibwa nti takyayinza kuwona era agenda kufa. Obulwadde bwe nga bukuze, kansa nga agaanye era nga akikakasizza nga n'abasawo bakimugambye takyayinza kuwona. Yamanya nti tagenda kuwona era mu bimu ku bye yasaba ng'omuntu agenda okufa yasaba famire ye kubanga abafamire baamuliko ab'eŋŋanda n'ab'emikwano n'abasaba n'abagamba banenga sinnassa mukka gwange gwa nkomerero waakiri omwami wange Alex Waiswa Mufumbiro waakiri abeerewo nfe nga waali nga mulabyeko ogusembayo. Abalamuzi baagaana era tekisobose kugenda maaso nakubanga kibeeraawo. And it's the very reason I have decided to appeal to your office for my temporary release. Abagambye nti era y'ensonga lwaki nsabye nga mpita mu office yo. Jukira ebbaluwa eno abadde agiwandiikidde abantu bengenda okugamba okuli the Honorable Chief Justice owa Supreme Court of Uganda kwegamba kooti enkulu gy'awandiikidde wabula ngenda kukubuulira baawaddeko kopi. Yamugambye tera y'ensonga lwaki mbadde nsaba nfune kye bayita temporary release wakiri ngende muziike wadde biri byonna sibisobodde sibikoze wakiri ekyokumuziika kyo nkikole. I pray thee that you entreat the Chief Magistrate Kawempe Chief Magistrates Court and the grade 1 as their supervisor to grant me bail to be able to bury my wife. Nti nsaba olagire Chief Magistrate Court we Kawempe n'abalala bonna abavunaanyizibwa ku nsonga zino banzikirize nfune bail wakiri ngende nziike mukazi wange
Alex Royce Mufumbiro nga yawandika, I approach your lordship not as a man who disregards the law, but as a man who is taking the law in its most human and dignified expression to permit me one final act of love for my wife. Nti nzize gy'oli ssebo Ssaabalamuzi singa omusajja ayisa olugayo mu mateeka, wabula ng'omusajja awe amateeka ekitiibwa era agatwala nga bwe bagamba. Okusaba gy'oli onzikirize ekikolwa kimu ekisembayo kyenyinza okukolera mukazi wange waakiri kwe kumuziika. I am willing to abide to the release conditions that you deem necessary in the circumstances. Nja kugoberera amateeka gonna n'ebiragiro bye munampa n'obukwakkulizo bwonna bwe munanteekako nti muyinza okunta ne muŋŋamba tokkirizibwa kukola kino, byonna nja kubigumira era nja kubikola kubanga ekisinga obukulu njagala kuziika mukyala wange. Thank you for your time. Webala obudde bwo, attention and understanding. Yo sincerely nassaako omukono Alex Royce Mufumbiro. Nakwata copy n'agiwa principal judge n'agi receiving era n'ateekako stamp, ne bakwata copy ne bagiwa director of public prosecution n'ateekako omukono era ng'agi receivinze chief magistrate Kawempe chief magistrates court Kanyanya n'agi receivinga era n'assaako omukono. Alma associated advocates nabo ne bagi receivinga era ne bateekako omukono. Kakati Alex Royce Mufumbiro kirowoozebwa yandibadde ateebwa n'aweebwa kye bayita temporary release. Wabula ngera bwe nkugambye ebigambo bikyagenda maaso n'okubanga bitambula, mbu abakulu bandibanga bagaanye okubanga bagenda kumuwa bail, temporary bail, abeere ng'agenda maaso n'okubanga aziika mukazi we, era mbu ayinza okubanga yagaanye oba yali emabega wa bino ye mukyalo oyo ayina embabazi nga bwe nkugambye n'oli Dorina Aguma asiimwe naye newankubadde bayinza okubanga bali ku biragiro, nkulaza amateeka engeri gye gayinza okuoperatingamu na butya bwe bayinza okubanga basobola okubanga bakola okusalawo okwabwe. Okusalawo okwo okuyinza okuba okusinzira ku nvuuvuumo nga tebakukozera nga Alex Royce Mufumbiro. Waliwo possibility, mpuliriza bulungi nnyo, waliwo possibility ey'okubeera ng'omukulu ono tagenda kuziika mukyala we. Alex Royce Mufumbiro ayinza obutaziika mukyala we singa bino bibanga bwe bityo bwe bigenze maaso n'okubeera nga bitambula. Omusajja yakwegayirira n'akusaba bbeeyi agenda ajjanjabe mukazi we, nga gwe jjaaji n'ogaana omusajja agenda ajjanjabe mukazi we. Omusajja afiiriddwa mukazi we nga gwe jjaaji eyamumma bbeeyiro egenda okujjanjaba mukazi we. Naye bantu mmwe ebisiraani ng'ekyo ogenda kidda waggwe jjaaji, era bino ebintu by'edduniya bino by'olaba ffenna mu nsi mwetuli. Naye gwe manya nti jjaaji eyamma wayiswa bbeeyiro, ffe nga ffe oba abamu nga nze kino okufa kwono omukyala wa wayiswa nkussa ku ggwe. Ensonga ya Katonda kubanga maama wange musabi nnyo naye ate ono ndowooza naye yamusukako. Idris yakadda abadde mu ggwanga lya Amerika, yabadde mu kujjanjabwa obulwadde obwa kookolo. Yes, wano Alex Royce Mufumbiro yali agezaako okubuulira ensi era ensi yagitegeeza nti Edith ayina kansa era bw'atyo ayinza obutasobola kubeera ng'asimattuka. Omukutu gwa NBS baakoze eggulire ku nsonga ya Edith Katende Mufumbiro era ngenda kuwa akatambi ako era bulijjo ffe bweri nkola yaffe. Wabula nga sinakuwa katambi ako, njagala nsooke neebaza abajja mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe ku nsonga zino oba ku bigambo nga bino bye tuba tukuleetedde. Nsaba buli aliko asobola okubanga ateekayo obubaka buteekeyo nga sinnakuwa bigambo bya NTV. Mbadde njogera ku NTV so NBS. Mbadde njagala kuwa nga sinnakuwa katambi ka NTV, njagala nsooke mpiteeyiteko mu bubaka obwo nga neebaza abantu ab'enjawulo. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland, webale kubaayo ate webale kugobereranga. Mami wange Mami Joy, webale kubanga gy'oli, webale kugobereranga. Mami Joy, webale kubanga obeerako. Mami Landani, webale kubako ate ng'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu era gyonna kwe tusinzira ogenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga. Mami wange okuva Spain, webale kubanga naawe gy'oli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira n'abalala mwenna abagenda mu maaso abali mu USA nga mugoberera omukutu gwa Red Zone TV. Bannaye tusiima ate tusiimira ddala, tetuyina ngeri gye tuyinza kulagamu kusiima kwaffe gye muli, naye mwebale kubanga mutugoberera, mwebale kubanga mutuwuliriza, ate mwebale kwagala nkyukakyuka n'okwagala ensi yammwe yonna gye muli gye muwanga
okuwangalira n'abaganda bange ne bannyinaza abali mu Middle Eastern countries, abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Bahrain n'abali mawanga awo wonna mwe bali kubanga mugobereranga omukutu guno, ate mwe bali kubangayo n'okuteekako obubaka bwammwe mu comment section. Bwe mpulira nga saagala kubuleka. Shamushagre we bali kubaako message yatuuse. Harriet Nabawanuka we bali kubangayo. Nabu Kenya Morin we bali kubaako. Nagame Hasso rest in peace. Moluka Geoffrey we bali kubanga ogoberera. Namuse Christine Namakula. Chris Namakula we bali kubaako. Yona Josinziro kubanga jo tugobera. Ryan we bali kubanga ogoberera. Salama Binti we bali kubaako ngo ogoberera. Nansubuga Emilia we bali kubaako ngo ogoberera. Ariemo Betty we bali kubanga ogoberera. Farida Frisa we bali kubaako. Egaru James na we bali kubanga ogoberera. Rose na Rosemary na Matson we bali kubanga ogoberera. Nagamba Alex Rosa mfumbiro mukama akugumye. Nandera Asha na we bali kubanga kuoli. Chomo Hanji Aisha nagamba rest in peace. Semamba Muwanguzi Francis na bali kubanga ogoberera ku mukutu guno. Hamisi Nsamba nga bulijjo bali kubanga kuoli. Selfie nagamba waiswa mfumbiro guma we bali kubaako. Farida Haitu we bali kubanga nayo kuoli. Shadia Nangabi we bali kubanga ogoberera. Chokera Rebecca we bali kubanga ogoberera. Sara Nantale we bali kubanga ogoberera. Ono bamuyise Nachanzi Aisha we bali kubaako. Christine Nalutaya we bali kubanga ogoberera. Nachimuli Reste we bali kubanga ogoberera. Nyanzi Henrico Alice Nantaba Alice we bali kubaako. Harriet Nantale ono bamuyise Geoffrey Murangia. Saja Kalidi we bali kubanga ogoberera. Kagame USA nga bulijjo bali kubanga oberako ko Businje Sawuya Mwogeza Muwanga Gida Penny na Mwebeza America Morris Babirye Joyce Tumwesije Yasin Aris Nantaba Aisha Munyami Mombeja Nakayenga Chisara Joseph Nancha Joyce Sara Kiza Nachimoli Rose Leader we bali kubanga kuoli. Leader Jeno Musisi Jamal Amused Arcade Nabulondo Labesi Mombeja Nakayenga Mago Sauda Sound nga bulijjo. Nangobi Joyce Mulungi Blessed Chiwanuka Yusuf Josephine Nakanwaji Sekaja Sulaiman Namagembe Farida n'abalala mwenna mwe bali kubanga mugobereranga omukutu ogwa Redzone TV n'emikutu emirala gyonna kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga ate tubatuusaako ensonga. Njagala kukulekera wano ebigambo bya NTV bikusigalemu obiwulirize, then oluvannyuma tugenda kuba tutambula ffenna ate mu updates endala ze ngenda okujja nazo nga nkuweereza kubanga amawulire gakyali mangi nnyo. Ngenda kuweereza byonna ebinaava sayidi eyo obeerenga obitegeera bulungi mu kuziika na buli kimu nga bwe kigenda ogenda maaso n'okubanga kitambula ku mukutu ogwa Redzone TV kwoli. Ate naba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko tubeere nga tutambula ffenna. Wulira bino. Embaga ya Edith Katende esooka mu nsinga ye y'okuzaalibwa yaliwo emyaka 40 emabega lwe yafuluma mu nda ya nnyina. Embaga ey'okubiri yamwongera erinnya ery'okusatu afuuke Edith Katende Mufumbiro yagikola juzi wano nga 16 Desemba 2022. Kabba yagenda okumukuba embaga ng'amaze ebbanga nga bali bombi nga Edith Katende alwanagana n'ekirwadde kya kansa w'amabeere nga Mufumbiro yajjanjaba era kwagumira. Edith yakadda abadde mu ggwanga lya Amerika yabadde mu kujjanjabwa obulwadde obwa kookolo. Waiswa Mufumbiro yakwatibwa nga 8 Ogwomwenda 2025 ng'avunaanibwa gwa kukola dduyiro gwe bayita ow'ekinnamagye. Olw'okubaza alwanagana n'ekirwadde kya kansa nga ku Mufumbiro kwagumira, ye n'abamuli ku lusegero olwalaba nga bba akwatiddwa bamanyirawo nti yamwalula esiridde kuba bakisuubira nti endabirira eyinza obutasigala kye kimu. My husband is fully nominated era ngenda kati luzira kumugamba nti obuwanguzi bwaffe. Kaakano Edith Katende Mufumbiro embaga yeesembayo mu bulamu bw'ensi eno nga yeey'okufa agituuseeko mu kiro ekikeesezza olwaleero.
abambadde ku lusegere bagamba ekyabba okuba mu nkomyo n'atuuka n'okuweza emyezi 7 nga tali naye kikoze kinene okukosa obulamu bwe. Nga omuntu walwala nga toli mukyala we ne oba oli close nnyo naye eriyo kyatagenda kola ki, eriyo kyatagenda kugamba, eriyo kyotagenda kulaba, eriyo n'ebyesirikira ebiyinza okuba nga bimalako emirembe naye nagamba kato mukubidde nnyo essimu ndowooza kankole ki kankomaawo. Alwanya ennyo n'ekirwadde kya kansa kye badiscoveringa late ku ssaawa zino abadde atuuse ku level eddagala lyakozesa yeetaaga $8,000,000 buli wiikisi 3. Bannayuganda bameka abazisobola ssente ezo? Ekisinga okubaluma kwe kuba nti ne ku lunaku dduyiro ayogerwako lwe yaliyo nga 12 Ogwokubiri 2025 Mufumbiro yali mu ddwaliro nga ajjanjaba mukyala we kansa. N'obujulizi tubulina nti yali mulago nga ali mu kulabirira mukyala we. Tegeeza tayinza kuzza musango w'ataali. Munnamateeka Sam Muyizi Mulindwa agamba Mufumbiro bwe yasimbibwa mu kkooti e Kanyanya baasitula omukyala okuba omu ku bamweyimirira. Tugamba kkooti kubanga kusalira mukyala wa Yuswa Mufumbiro gwakufa kasita omujjako amulabirira ng'ovudde ku ekyo yeetaga ne emotional support ye ku bulwadde obutali bwa bulijjo obwa kansa. Kino balowooza nti kkooti ejja kukiraba nga kirimu omuzinzi kuba Mufumbiro teyandiyinziza kwebulankanya butagenda mu kkooti we mwetaagidde ng'akimanyi bwabulawo mukyala w'omulwadde gw'aba asimidde obunnya. Bino kkooti teyabiwuliriza. Ensonga omuwaabi wa gavumenti gye yawa bwe bagijjukira mu kiseera kino nga Edith Katende mugenzi ebongera nnaku. Kyatuluma nnyo omuwaabi wa gavumenti bwe yawakanya obulwadde bw'omukyalo. Yawakanya ekisooka empapula ze twateeka mu kkooti. Yawakanya nti embeera gy'alimu yali yeefuula bwefuuzi omuntu asobola okuba omuyi. Omuwaabi wa gavumenti oyo yabalaatira nnyo mu nsonga eno. Era kyekimu ku ebyo ebyeyambisibwa kkooti okugaana okumuta kakalu kaayo okweyimirirwa. Nti n'ekyokuwuliriza omusango mu bwangu bagamba kyagaana. Kwa twali tusaba kkooti nti Yuswa Mufumbiro engeri gye tumanyi nti talina musango nti ne ku kitebe teyaliyo. Muwulire omusango mu kifo ky'omukuumira ku remand. Muleete obujulizi. Muwulire omusango mugusale kubanga tumanyi tebalina bujulizi. Wetwogerera tebanna bakikola ne bakyamukumidde mu kkomera. Ng'ennaku Mufumbiro zaasibiddwa nga tannawozesebwa zisusse mwezi eziragirwa mu mateeka. Munnamateeka Mulindwa agamba katono bakuba amabeere mu kyoto nga beegayirira kkooti ennakawa emuyimbula awatali kakwakkulizo. Twayogera ebigambo n'amateeka entuyo ntandika zisaza bibatu nga ne mu kusaba okweyimirira okwe ennakawa. Era omulamuzi yagamba ebigambo bino nti sirabangako bail application eri passionate bweti. Ebirowoozo byonna mu kiseera ekyo tebyali ku Mufumbiro byali ku mukyala we. Bwe nali mbaddeko naye e Kanyanya nga yeeyimirira kaakati naye sobola kubeera naye mu kkooti ku mandatory bail nga yeeyimirira bba kuba yali ku ndiri. Ekyali kinyambadde essaawa eyo teyali wa Yuswa Mufumbiro kuba yatugamba buli kaseera nti ye mugumu nyalwana kufuluma kulaba nti famire ye erabirirwa. Omukisa gw'omukyalo n'okufuna obujjanjabi gwali mu mikono gya kkooti okuteekesa amateeka mu nkola. Kubala bubazi nti ennaku ziyiseeko zaalina okubeera mu kkomera nga tanawozesebwa ali butaala. Oluvannyuma gavumenti yalaga nti terina bujulizi tesobola genda maaso nagwo neebujjayo. Mulindwa olukongolo lwonna lusonze mu kkooti. Kati ku bintu ebijweteke ku bintu oba omusango gwa Yuswa Mufumbiro ogutaliiyo tulaba nti nno etwali tubuulira kkooti omukyalo olwaleero afudde. Era omusaayi ogwo guli ku ngalo za kkooti. Ensonga era bazeesigamiza ku kyabalamuzi okuggwamu ak'obuntu bwe batuuka mu kusalawo. Munnamateeka wadde ebyokulabirako bya mirundi 2 abalamuzi bwe baviiriddemu ak'obuntu gwe bavunaana n'atuuka n'okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tebasobodde na kuwuliriza musango gwe. Ogusooka gwa munnansi wa Bugiribani gwe bakwatira e Kalangala mu bigambibwa nti yakabasanya abaana. Omwami Omujamani eyaleetebwa mu kkooti nga kansa amulidde n'omubiri ogumu guyiikayiika ebbali. Ne tugamba omulamuzi yatudde mu musango ogwo nti ono kansa amuli aweddewo okuba yaleetebwa na ku kagaali. Nzijukira kkooti eyo yagaana okuta omwami ono kakalu ka kkooti. Olunaku olwaddako teyasobola nagenda mu kkooti baddayo batwalira bbaluwa ya mufu
Omulala atugambye munnamateeka munnaabwe Bob Kasango naye kati omugenzi. Bob Kasango yafuna ne report eri munnamateeka ekisooka yafuna ne report okuva e Kenya gye yajjanjabibwa nti obulwadde bwe bwalina eggwanga terina busobozi mu ddwaliro wano bujjanjabibwa Nairobi. Bob Kasango n'asaba okweyimirirwa ku lw'ensonga eyo. Kooti n'egaana omuta era Bob Kasango naye yafiira mu mikono gya kooti. Bannamateeka bagamba tekyandibadde kirungi omuntu okubeerawo ng'alina ekimulumiriza ku mutima nga kiva ku musango oguvunaanibwa omuntu. Bino bibe bimu ku bubonero obalaga bitubagamba nti beddeko beetengerere basale mu mazima n'obwenkanya kino kibalaga nti bafunye omusaayi n'ebikolemu ku mikono gyabwe. Edith Katende Mufumbiro awummule mirembe. Patrick Senyondo, NTV Akawungezi.